Tulina ensonga gye tutasobola kubuusa maaso. Omusajja Biga yavuddeyo n'analyzing ensonga ze n'agamba ze mu butongole mu muzaale buto mwamuzadde omusajja temukyalina kamwekengera. Tetusobola mwekengera. Omuntu yenna nga pulezidenti waffe yagamba Kyagulanyi Ssentamu nti abantu tujja balabira ku bikolwa byabwe. So it's mostly about ebikolwa, si kintu omuntu kyayogera. Bwabeera nga asobodde okuvaayo n'ajja nayimirira wamu naffe tuba tulina okubeera nga tuyimirira wamu naye. Omuganda agamba omuntu yalalabyeko omusota bw'alaba omunyaagwekanga. Ronald Mayinja yakibakola nadde eno nadde eri ng'atagala goga temulina mufiya. Ffe tetulina fiya kubanga byonna byonna tubikolera mu kitangaala. Nti owali ekitangaala omuntu aba asobola okwerabisa era waba akoze ekintu nga bwe tugamba nti nno tuli maanyi g'abantu byonna byonna tubidde eri abantu. Oyinza okulowooza nti okikoze Kyagulanyi naye nga tokikoze bannayuganda, so kyonna kyonna kiri mu mikono gy'abannayuganda. Uncle Nubian, biki bye mwatudde ne musinziirako to forgive Big Eye? Big Eye azze emirundi egisinga nga yejjusa byonna byonna bye yakola ate yavaayo even one time neetondera abantu. Ffe baani abatasonyiwa kitegeera nti omuntu abeera avuddeyo abantu bennyini bwe bali bamukyaye ate ne bavaayo ne bamwembracinga ate era nga naffe tusharingako ebiraavu y'abantu. So omukwano mungi nnyo mu nsi nti bwe gubeerawo tusobola okugabana n'abalala, so tulina okusonyiwa abakyali baffe. Ng'oggyeko omusonyiwa ne mumukkiriza, is there any additional supplement gye mugenda okukola Big Eye abantu okusonyiwa obukutamuddamu mukuba bucupa for good? Nze ndowooza kiri automatic yenaazizaako biri byonna 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 ebyaliwo kubanga abantu byayogera. Abantu bano babeera mu pain nti ebintu bino bya ddala. Abantu abamu balowooza nti no just bya kinyumiro naye mulimu bakyali baffe baafa abalala bakyali makomera. So byalaali nti omuntu okuvaayo n'asaagira mu bintu ebikwata ku ggwanga nga bavuddeyo ne bayimirira ku mazima bangi battiddwa abalala bali mu makomera. So si kyekintu kyovaayo n'osaagiramu nti abantu bafuna obukyali naye era be bantu be bamu abasonyiwa kasita bakulabanga ddala ddala weetonze nga weekubye omutima gwo bajja kwagala. Akatalekeka Juzi Federation yayingira mu Parliament nekwasaganya nsonga za copyright. Waliyo omukulu gwe bayita Hildaman niyaana omutuufu ali mu nsonga zino. Hildaman mubaka wa Parliament ate era bamuwa ne leave asobole okukola research benchmarking akole buli kimu alabe nga ajja asetinge bulungi copyright law ajanjule eri Parliament. So Hildaman ye muntu omutuufu yali makuba amatuufu kubanga nga ebagamba nti tosobola kujja politics mu kintu kyonna kyonna. Policies zonna zonna ziri made mu Parliament. So omubaka wa Parliament ali ku nsonga ntuufu era mbadde nsaba abayimbi mwenna mwenna mugende eri Dr. Hildaman bw'abeera nga bayise ng'ayagala beebuuzaako tuleke biteekamu njawukana nti simanya bibiina bya bufuzi oba ki kino akikolanga omuyimbi munnaffe kubanga ye muyimbi is a product of the industry avudde mu bayimbi. So tumuwe obudde kubanga kyaliko kyekituufu yatekinga procedure entuufu nga Parliament weyamuwa era time ejja kujja apresentinge ekyajjeeyo mu gundi ye mu live ye. Uncle Nubi, twaliko n'omukyala Catherine n'agamba nti Bobi Wine yekka yalina ekigambo bw'anaavayo n'agamba abafaani temuddamu kukuba abantu bucupwa oba okwawula ebyobufuzi ne music bijja tereera era endongo ejava mu politics endongo ebeere yokka ne politics ebeere yokka. President asobola okikola n'avaayo. Kati ekyo sisobola ku answeringira Bobi naye nga mu bitono byemmanyi tosobola kwawula politics from music kulwaki nti emirundi egisinga gye tuleba abantu babadde nga banyigirizibwa right from ennaku za slavery abantu bayimbanga ennyimba nti bayimbanga ennyimba nga bali ku zi plantations e South Africa mwabiraba bayimba ennyimba nti ba Lucky Dube ba Chaka Chaka
bonna bonna abayimbi be South Africa mu kunyigirizibwa bayimbanga ennyimba okuyisawo obubaka. Kati omuntu yenna avaayo n'agamba nkusimanya music tali mu politics. Music is a media. Timpisizaamu obubaka bwange tosobola kukijjako ate nga artist yenna olina kikkakatako okureflecting ekigenda mu maaso mu society yo. Buli we muvaayo ne musirika kitegeeza nti no muli ku side yo yanyigiriza abantu mwe ba artist mulinganga mirror mulina okureflectinga ebyo ebigenda mu society ebigenda mu maaso. Tulina okwogera alaali tujewe ebintu by'okusigasiga ayise tusimanya nti music politics tebiriiwo kasita oba ng'oli mu nsi yonna politics wensi yakwatako kubanga policies ze bakola ze zisalawo ki ekibeerawo ne Yesu yennyini we bamubuuza ebya Kayisaali naye yali respecting politics wensi eyo ng'agamba musasule omusolo gw'abasajja ekitegeeza tolina ngeri gye weeyawula ku politics. Okay, thank you.